ffe ng'abantu tuli banafu, ne Kristo ali munda mu ffe, oyo ye muwanguzi, ye yawangula era naffe yagenda otuwanguza. Katonda Kitaffe, Mwoyo Mutukuvu n'Omwana Yesu Kristo bali munda mu ffe, baagala okukola enjawulo wano ku nsi nga bayita munda mu ffe. Tujjukire twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Omwoyo gwaffe, sipiriti yaffe yatondebwa mu Katonda Kitaffe, Spirit of God. Omwoyo gwaffe, soul, yatondebwa mu kifaananyi kya Mwoyo Mutukuvu. Ate nga omubiri gwaffe guno gwe tulaba gwatondebwa mu kifaananyi ky'omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo, kuba naye yaliko wano ku nsi, yatambula wano ku nsi ng'omuntu wa bulijjo, era yalina emikono, yalina amaaso, ng'era ffe abantu yalina omubiri. Y'ensonga lwaki naffe tuli mubiri gwa Yesu Kristo, omubiri gwa Kristo. Kati Katonda ayagala wano ku nsi yeeyoleke ng'ayita munda mu ffe, mu kifaananyi kye ekyo ekitulimu. Katonda Kitaffe yeeyoleke mu sipiriti yaffe, Mwoyo Mutukuvu yeeyoleke mu soul, ne Katonda Kitaffe yeeyoleke mu mubiri gwaffe. Bw'olaga omuntu okwagala asobola okugamba ndabye Katonda ali munda mu ggwe, ng'okoze ekintu eky'okwagala. Katonda, omuntu yenna asobola okugamba ndabye Katonda ali mu ggwe, kuba gy'okoma okukola ebintu eby'okwagala, ebyokwagaliza abalala, ebikola ebyokwagala, abantu basobola okulaba Katonda ali mu ffe. Abantu n'amaaso gaabwe, ate mu nsi ey'omwoyo balaba Katonda ali mu sipiriti, era mu nsi ey'omwoyo bw'okola ekyokwagala, era abalaba mu nsi ey'omwoyo balaba Holy Spirit ali mu soul yo. Bwe bujjuvu bwa Katonda bwonna obuli munda mu ffe. Buli kimu ekibawo mu bulamu kibeerawo olw'obulungi, era olw'obulungi bw'ekyo Katonda kyagala tubeere. Kyekyo kye tusomako mu Romans chapter 8 verse 28. Buli mbeera yonna gy'oyitamu wano mu nsi eyinza okulabika ng'enyigiriza mu maaso gaffe, ebeerawo lwa bulungi bwa Katonda, era lwa bulungi bw'ekyo Katonda kyagala tubeere. Era embeera eyo otuuka ekiseera n'obujulizi n'ogamba embeera eno yabeerawo, nalaba ng'enyigiriza naye mazima laba ate kyenfunyeemu, nga Katonda embeera yennyini gye yakozesa okubaako kyatusomesa, okubaako kyatuyigiriza, okubaako kyatuteekerateekera. Y'ensonga lwaki mu mbeera yonna tulina okwebaza Mukama, tulina okusanyuka, kubanga ekyo kyennyini, embeera eyo yennyini Mukama gy'agenda okukozesa otutwala ku ddaala eriddako mu mwoyo. Kubanga iffe kennyini tulina okujjuzibwa Mwoyo Mutukuvu, tulina okujjuzibwa omwoyo wa Katonda, tulina okubeera omwoyo gwa Kristo. Y'ensonga lwaki mbeera mbategeeza ab'emikwano nti kirungi nnyo obeere ng'osaba mu mutima, ng'ogamba Mukama, nziggyaamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Ekyo kigenda tuyamba okujjuzibwa okubeerawo kwa Katonda, kubanga ku lulimi lwaffe Mukama ataddewo ekigambo ky'obulamu n'okufa. Obuyinza bw'okufa n'obulamu kiri mu kamwa kaffe, ekigambo kye twogera n'akamwa kaffe. Obuyinza bwonna Mukama abutadde awo. Kubanga tujjukire kye tuli leero, ky'oli leero kye kibala ky'ebyo ebigambo by'ozooyogera emyaka gyo gyonna. Olwaleero kyekyo ky'oli, kibala ky'ebyo by'ozooyogera mu kamwako emyaka gyo gyonna. Kuba tujjukire ekigambo kye twogera kirina obulamu. Ekigambo ekiva mu kamwako, ekigambo ekiva mu kamwa kange, ekigambo ekiva mu kamwa k'omuntu yenna, oba kirungi oba kibi, kirina obulamu. Era buli lw'oyogera oba olina ensigo gy'osize, era ng'olina ogikungula mu maaso g'ensi, eri ensi n'abantu b'ensi. Ebiseera by'emmaaso bya ntiisa era bikanga. Bwe beebuuza ekinaabaawo omwaka ogujja, omwezi ogujja, emyaka egijja, beebuuza ensi wa gy'eraga, ng'ebiriwo bikanga. Naye eri omubiri gwa Kristo iffe ate tuli mu ssanyu ly'amaanyi, kubanga ensi gy'eraga tetulina kutya,
kubanga buli lunaku Mukama atwala ku ddaala eriddako mu mwoyo. Tufuna okumanya n'okutegeera okupya ku Mukama waffe n'okwagala kwe. Tulina okuzuula okupya Mukama kw'aba atuwa, okubikkulirwa. Kati ne tuwulira nga tuyaayaana ate tugende mu maaso tumanye ddala ki ekiddako, ddaala ki Mukama lyagala ate tuteekako. Okwagala kwe tulina okukulembeza mu buli kimu. Okwagala kwe tulina okukulembeza bwe tuba tunaabeera ekyo ekyogerako mu Ephesians chapter 4 verse 12 okutuuka ku verse 16. Okuzimba oba ffe kennyini okuzimbibwa era tutukuzibwe ffe ng'omubiri gwa Kristo. Okulwana olutawo olw'omu mwoyo kye kimu ku bintu ebigenda otuyamba okubeera ekyo Katonda kyagala tubeere. Okulwana olutalo olw'omu mwoyo. Okulwana olutalo olw'omu mwoyo ntegeeza okugoba sitaani n'okutwala obuyinza eri amaanyi ga sitaani gonna agali mu bitundu gye tusula, agali mu nsi ze tubeeramu, mu bitundu gye tukolera. Okulwana olutalo olw'omu mwoyo, ekigambo kyo ky'oyogera mu kamwa kyakulwanyisa bwe kiba nga kiri mu mikono gya Mwoyo Mutukuvu. Okuyingira obuyingizi mu kifo ekipya ng'oze mu kifo ekipya n'ogamba Mukama nga nkozesa obuyinza bwe wampa, ntwala obuyinza eri amaanyi g'omulabe sitaani mu kitundu kino kyonna oba ku kyalo kino oba mu nsi eno, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mu musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Oba olaba nga ayogedde obwogezi ekigambo naye mu nsi ey'omwoyo ekyo ekigambo kyo kitonzi, olulimi lwo lutonzi mu nsi ey'omwoyo. Ddala nga kiri mu mikono gya Mwoyo Mutukuvu ng'okyogera okijja ku mutima gwo ng'era kye kigendererwa ky'omutima gwo nga kwe kuyaayana kw'omutima gwo. Ekyo ekigambo lwe kifuuka ekyokulwanyisa, kuba n'ekigambo kya Mukama kye tusoma mu Bayibuli, ekigambo kya Mukama kikiikirira okuyaayaana n'okwagala kwa Katonda ekyo ekiri ku mutima gwe. Kati naffe bwe twogera nga tukijja ku mitima gyaffe, bwekityo bwe kisobola okukola enjawulo. Era olwo tuba tulwana olutalo olw'omu mwoyo, kakube goba sitaani mu linnya lya Yesu Kristo. Oyo Kristo ali munda mu ffe, bw'oyogera yakola ey'enjawulo, wabula si kino ekifaananyi abantu kye balaba, wabula oyo ali munda mu ffe ng'ate kiri mu mikono gya Mwoyo Mutukuvu. Ekyo ekifaananyi kyayinza okuwa kulwana olutalo olw'omu mwoyo. Tulina okutambulira mu kitangaala. Guno gwe mulembe gwe tulimu ensi bw'egenda okumanyira nti ddala Katonda gy'ali. Era ensi bw'egenda okumanyira nti ddala buli kimu kye tusiga era tukikungula mu Katonda. Bw'obeera ng'osaba, okusaba mu mutima nga toyatula na kamwa, Katonda ebirowoozo byaffe byonna abisoma era abiwuliriza. Ebirowoozo by'omutima Mukama byonna abisoma era abiwulira. Osobola okubeerawo ne weemanyiza okusabanga mu mutima wekka n'oteekawo enkolagana eyo ne Katonda. Ekyo kikulu nnyo. Oba tolaga muntu yenna wabula Mukama Katonda wo. Era awo nawo oba olwana lutalo olw'omu mwoyo, oba owa Katonda obudde, era oba oli mu buweereza, era oba olaga okwagala, kubanga ojja kusanga omuntu mu mutima gw'otandika omusabiranga naye takimanyi, oba omulaga okwagala naye ng'okiraze Katonda, ng'olaze ekisa. Ng'omuntu omulala yenna bw'anaakola ekintu ekitali kituufu eky'obwakabaka bw'ekizikiza naye n'akikola mu kasirise, naye n'ajja mu mutima gwe n'abako by'alaamiriza naye ng'ebintu by'alaamiriza si bituufu. Kati naffe ewa Katonda tusobola okusabanga mu mutima, n'osabira abakwetoolodde, n'osabira abalabe bo, n'ogoba sitaani naye ng'okikola mu mutima. Oluusi otudde mu takisi olina gy'olaga naye nga mu mutima gwo oli mu kusabira muliraanwa wo akutudde kumpi, omusabira Mukama amuteekeko ekisa ne famire ye, olugendo lwe gy'agenda lubeere bulungi. Omusabira naye talina kyakimanyiiko, naye ate Mukama Katonda akulaba era empeera yo ojja gifuna. Era mu ekyo Mukama ajja kuyita mu ekyo akuteeketeeke, ate akutendeke akutwale ku ddaala eriddako. Ekyo kye tuli leero kibala ekyebyo bye tuzze twogera emyaka gyonna. Ebigambo bye tuzze twogera ku mimwa gyaffe nga biva ku mitima gyaffe.
ebyo bye bibala bye tuggyeemu ekyo kye tuli olwaleero. Ekyo kye tuli olwaleero, ebyo bye bibala. Osobola okulaba leero omuntu ng'ali bulungi, nga kwegamba ali mu mbeera eyeesimisa, naye nga kyekibala ekyo byazaayogera. Si buli ali obulungi nti kiba kibala nti abijja wa Katonda. Asobola okuba nga ensibuko yaabyo si wa Katonda kitaffe, wabula ng'abijja mu bwakabaka bwa zikiza, naye ng'era bibala by'ebyo byazze ng'ayogera ne byalaamiriza. Kati si kirungi tugoberere ekyo tulaba n'amaaso, tupime omukisa gwa Katonda ku ebyo tulaba abalala bye balina. Naye ffe nga mu mitima nga buli omu kinnoomu, tufube okulaba nga tunyweza enkolagana yaffe ne Katonda, ffe buli omu nga kinnoomu. Ebyo kye twogera kirina obulamu, kirina obulamu era kitonzi. Kisobola okukyusa embeera yaffe eya muliraanwa waffe n'embeera y'ekyo ekitwetoolodde oba embeera gye tulimu. Eryo liringa tteeka lya nsi ey'omwoyo, kuba tujjukire Mukama Katonda mu kutonda ensi eno yatonda na kigambo, yayogera na kigambo wabeerewo ekitangaala, ne wabaawo ekitangaala. Ate naffe twatondebwa mu kifaananyi kya Mukama Katonda. Ekigambo kyaffe nakyo kirina obulamu era kitonzi. Okufa n'obulamu biri ku lulimi lwaffe. Tusobola okutwala ekyo kye twogera ne kibaako kye kitondawo. Kakibeere ekigambo kya Katonda nga kino ky'owuliriza. Ekigambo kya Katonda nga kino ky'owuliriza. Ebigambo bino by'owuliriza bw'oba obitutte bisobola okubaako kye bitondawo munda mu ggwe, mu mwoyo gwo, ne bibaako enkyukakyuka gye bireeta munda mu ggwe n'embeera ekwetoolodde. Nange kennyini ayogera bibaako kye bikyusa munda mu nze n'embeera enneetoolodde. Ate ne bibaako embeera gye binteekerateekera mu biseera eby'emmaaso. Ng'ekyo nja kiraba luvannyuma lw'akabanga, ntegere nti ekitegeeza bye nayogera luli oba bye nawuliriza luli bye byakola enkyukakyuka eno. Ekyo kisobola okubaawo eno eri nze ayogera era eri gwe awuliriza, era kiri ku buli muntu yenna abuulira ekigambo kya Katonda. Era n'oyo abuulira ekigambo nga si kya Katonda nga kirala, era naye atuuka ekiseera n'akungula mu ebyo bye yayogera. Osobola okukizuula oluvannyuma lw'obudde nga buyiseewo, nga luwa akadde akayiseewo, oluvannyuma lw'akabanga ogenda weetegereza otandika okulaba nti birina enkyukakyuka gye bireeta. Ekyo kye tuteekako ebirowoozo byaffe okuva mu mitima gyaffe, tusobola okufuna enkolagana n'ekyo, tusobola okufuna connection, tusobola okufuna okukwatagana. Bw'obanga ebirowoozo bitadde ku Yesu Kristo, ku butuukirivu, mazima ddala ogenda kufuna enkolagana ne Mwoyo Mutukuvu. Mukama ajja kukolerawo connection ne Katonda, ofuuke omukwano gwa Katonda. Era kikole kinene nnyo otuyambako okufuuka Kristo, okufuuka omubiri gwa Kristo ogukuze era oguzimbiddwa. Tusobole okubeera omulembe gwa emikwano gya Katonda. Mukama Katonda abeere mukwano gwo, obeere mukwano gwe, nga mulina enkolagana eyannamaddala. Tukimanye nti ekiseera kino waliwo katugambe ejjengo eppya eri omugigi omuto, omulembe omuto ogw'emikwano gya Katonda oguli mu kkula, ensigo ennonde, okkulembera ekkanisa, abantu ba Katonda okgenda ku ddaala ery'ekisa eky'enjawulo. Ensi byewulire eyinza obutabikkiriza, naye bye banaalaba bajja kubeera bajulizi nti ddala obutuukirivu n'okwenenya bikola enjawulo. Tutambulire mu butuukirivu, tutambulire mu kwenenya, tube n'okuyaayaana okulaba nga tubeera n'ekikula ky'omwana gw'endiga mu ffe, olwo tulyoke tubeere n'amaanyi ng'ag'empologoma eya Yuda. Tulina kusooka kubeera n'ekikula eky'omwana gw'endiga mu ffe, tuyaayaane okubeera nga Kristo munda mu ffe. Mukama bakuume, mubeere bulungi.